Ngwalukesezo olunaku olwaleero baatuwadde obulamu ebbanga lyonna. Nsooke mbeebaze mwenna mu linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala wa az. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Nsooka ddala ne neebaza Lili Puzzle. Nga sinaba nagenda alaka nsookese bonkwebaze. Weebale nnyo Lili Puzzle. Omanyi abatulaba eno bannamawulire behind the camera nga tuvudde mu bino ebya kamera. Waliwo kye mutalaba. Chemutalaba, that is what we call struggle, that is we call hustling. I think Lili Puzzle deserves more and more olunaku olwaleero. Era mbadde sigenda kulimba si mu bubi. Mbadde nsuubira okulaba abayimbi nga abiri ku side ya Lili Puzzle. Kuba Lili Puzzle deserves more and more and more and more. I think Lili Puzzle ayimbye ku buli kyo ya muntu alinga kabako. Ayimbye ku buli kintu kya muntu yenna gwe mumanyi akoze simulango nga akola mulimo mulala nze yayina emirimu gye yasooka mu ate gye saamulabamu naye nze namufuna mu time yange kubanze mmanye ekintu kimu kuyimba ne mufuna nnyo ne mulaba ebbanga lyange lyonna. Lili Puzzle ogwanidde okubanga okola kyoyagala mma. Obulamu abasinga obungi tucelebratingira abantu nga tebaliiwo naye bw'ofuna akakisa mukwano go Madubala n'omulabako ng'akyali mulamu bannange mu celebratingire. Era nze Joseph ku mbaga gye walabye yakyali wange eyo tebansasudde kyova olaba nabadde era nzina nga ali ewakyali wange nengoye nadde ngenda zijjako oba nabadde wakyali wange. Bannamawulire mwebale nnyo mubaddewo ebbanga lyonna ate temuvangawo awamma mubeereewo ng'omuntu akola ekirungi ate era mubeereewo ng'agenda waggulu yeeyongerayo ng'alinnya. Mwebale nnyo mwebale ddala naye ekirala nga sinabagenda wala tugenda mu nkudi nsooka nenkoola abantu mwenna abantu b'Entebbe Road kwe twawangaalira ab'e Makindye kirabika mmwe muli aweeya nnyo n'okutusinga. Nkoola abantu mwenna okuva e Masaka ab'e Butambala nakyali wange nabadde njogera naye nga tuli mu sawuna Kenzo n'aŋŋamba nti kate ekisinga munyumira okulaba ekintu ng'enkudi nga kyali gwamanyi ng'adominatinze wamma ffe tulina ebizibu bingi nnyo nga twetaagamu ba Lili Puzzle nga abiri. Weebale nnyo tulina nnyo ebizibu nga twetaaga ennyimba bwe zityo emirundi 5 tetwagala nnyo kulowooza abasinga obungi tufiirwa ebintu bingi owulira abantu b'eno ewaffe eno nga babasenda enansana mu Lubigi n'owulira abawa twetaaga eyo vibe twetaaga ebyo okukkakanya emitima gya Madubala mwala ali ffe twetaaga ekyo tetubitegeera abamu kuffe okuddayo ewaka bakwetaaga olina ssente okufuna ssente weetaaga okoze kyamagezi. Muganda wange tugenda mu nkudi ng'ennaku z'omwezi 18 ate tugenda mu nkudi ate tugenda keseza mu nkudi njogera ng'amba Uganda Police mutuyambe mutuwe obudde tukeese enkudi tugikube wagamba paka kuwulira twagana kukuba ka night shift overnight kukeesa paka kuwulira bubi nebazanya aba Galaxy okubeera ng'ebbanga lyonna muteekawo nnyo amaanyi mutuyirawo nnyo omubiri. Thank you very much. Nebaza nnyo mikwano gyaffe aba success abo mbayitako buli kaseera wano nga buli kaseera neŋŋamba nonno baakabi. Nebaza nnyo abasembatya properties mwebale nnyo okujjanga nga mulaba mukwano gwamwajja n'abalala mukolenga bwe mutyo n'abalala mwongeremu bwe mutyo aba media houses mweswana bogerako sanyuka mwemuteekawo nnyo omubiri next media simane ku luno mwataddewo bode yammwe nebaza nnyo buli TV zonna Spark TV abo bafiirawo BBS kwe basula oba okitegedde. Nsooka ne nebazamu aba TikTok mwebale nnyo aba TikTok mwebale nnyo nkiddamu ba YouTube mufiire okwo mubeereko ekyo temuvaako ono yeewamwe ku nkudi bwe tugenda okubeera nange sebo ku nkudi engeri gye ndi wa Entebbe Road ngenda kugulayo tikiti zange za mitwalo 5 polo ku nkudi mulo kubanze munange ndi ready okuwa buli kintu kyali wange. No Lili Puzzle abaddewo olunaku lumu yafuna obuzibu nga tuli mu COVID ne muga ngenda fiirawo ngenda kuzza obulamu gwotegeere mbu tuli balamu yensonga lwaki ndi wano siri wano lwaki nanuyirira seeka neŋŋamba tulijja olunaku olumu nga tucelebrating Lili Puzzle era kyovola bansuubira bannamawulire leero Lili Puzzle abakutuka okugulu singa bapostinga nsuubira abayimbi okuba wano mbagambye singa Lili Puzzle kati akutuseeko omukono singa bapostinga naye omalira tebapostinga
babiwulira kati babiwulira mubiwulira mwagala kayo mwebale nnyo mwebalire ddala nebaza bannamawulire abantu mwenna basobodde okukeera ne mujja wano ffe tulekawo sebo famire zaffe zino esaaze tusinga okunyumirwa ewaka ate n'abalala abamu wano balina abaana waliwo omukwano gwange alina omwana essaawa zina bwe ntontunulira sigamba nawe omuyina naye ŋŋamba jjoweri essaawa eno bannamawulire abantu bonna balina ebyokukola balesewo ofesi zaabwe mwebale nnyo mwebalire ddala tetujjanga okweno bagita phase 1 katugenda ate mu phase 2 gye bayita asigala takola ki talama mwebale nnyo mwebalire ddala nze wendi paka ku lunaku olusembayo masha allahu taala ate wendi paka ku lunaku olusooka n'oluliddako thank you tuyanza nnyo kabako nga muwidde bannaye aguze tiketi za mitwalo 5 n'abalala bannaye mujje abayimbi mujje mugule tiketi ba comedians ha comedy ye bannaye bannaye tugule tiketi mulundi guno ba comedians bannange yogera kikyamwe obuukawo obuukawo mbokewa anedda tugule tiketi ezo abayimbi bannaye banabete tuyigwe okuwagira bannaffe banabete bannaye tuwagire munnaffe liri pazo omusajja ow'enkudi nga success bato twadde emmotoka yaffe era eri awo ntimbe bulungi liri pazo yagenda otugamba batugimuwa agitwale kati oba agiteeka mu kontena bagitwale America omugole gyali oba atugamba nti bannaye ku lunaku bweru tiwakomerawo bwati twagala tutwale emmotoka eyo oba yemujje ntebe ku kisaawe kiri gyali saawa yaliri pazo ajje ayogerekere bannamawulire atukakase enkudi festival era lwaki eri ku Ero Beach lwaki yagadde wali mazzi mbeera ki ekyo jakiddamu wanje ekyo ogera kiddamu ekyo kyogamba lwaki enkudi erina kuba ku mazzi ngenda kimuddira pazo so kati liri pazo ndowooza yesaawa yogerakere bannamawulire bazze mu bungi abantu bakwagadde liri pazo nno Uganda yonna kati eri kuggwe gwaliko babuuza emyaka gy'olina emyaka emeka emituufu ko olina woyogerako noyogera ku kafeero netuddako notuza mu maaso notuzaako emabega wayogerako osudde ne tutya ate abamanyi b'ebyafaayo tuli mu kutya embeera tugamba emyaka emituufu alina emeka kuba alina wayogera kwamini awo nentyamu kwamini